bwoze ku stage okuyimba ng'oli muyimbi mukyala leka babawunsa bakole omulimu gwabwe tosembera kumpi ne stage kubanga abantu bajja kubeera tempted okukwatako ekyokubiri ennyambala yammwe Winnie Nwagi musindise ebifaananyi eby'obuseegu ku mitimbagano ebbanga lye muyimbidde kakati abantu tosobola balagako nga gwe kennyini gwabalagako ate nomala noga nti you need the respect. The way you dress, that's the way people will address you. Nzize ngamba gamba nti ennyambala kintu kikulu. Bw'oyambalanga malaya abantu bajja kuyisanga malaya. Naye tosobola kumala Winnie Nwagi wano yasindika ebifaananyi ng'ali mu zibikini kakati bw'obanga oli eyo ng'otulagako mwine ensitama gye musitamamu ku stage Winnie ne musitamira abantu ne mubalaga ebibuga by'aboonoonyi Babylon abantu ne balaba emiwaatwa gyonna ate n'omala n'ogamba ssebo n'okambuwala mbwe abantu bajja kukukwatako. So mweddeko okuba bafaani tekijja kuyamba Winnie Nwagi, tekijja kuyamba mukwano. Genda naawe weekolemu self reflection. Winnie Nwagi olina okuyiga okufuga obusungu. Ozenga olabikira mu skando Winnie Nwagi wano wakuba meidiwo toyina njogera Winnie Nwagi weddeko Winnie bw'oba owulira nti ebyokuyimba Winnie Nwagi obikooye ddayo Makerere osome okyuse kaliya ani anakukwatirira ng'oli mu kampani yo gye weekolera. Winnie Nwagi ani agenda okukwatirira ng'oli CEO wa kampani. Naye Winnie Nwagi mwambala bubi ne mukunamira abantu mwe mwennyini ne muteekayo ebifaananyi byammwe eby'obuseegu ne mumala ate ne mukuba bafaani. Ani atakimanyi nti audience gy'oyimbira ematalinga. Winnie Nwagi oba toyagala byakukwatako ng'owulira okyayagala okuyimba kola ebintu bibiri. Genda mu audience ez'abategeevu ezibeera ku Serena ku Pearl of Africa. Naye woba okyayimbira abatamiivu ekawempe ng'ate gwabasitamira. Mwine ezo empale z'obutimba ze mwambala Winnie Nwagi abantu ne balaba emiwaatwa. Kati abantu lwaki tebaakwateko balabe biki bye balaba. Layini ezisooka mu buli concert abatuula mu maaso baba batamiivu. Bibeera bisajja bikagwa ensonyi bye bituula mu maaso mu concert. Kakati Winnie Nwagi tugyeko akamanyiiro, tugyeko amalala, yiga okufuga obusungu. Bw'oba ebyokuyimba biveeko ffe tetukugambangako gy'otuyimbire. Wano gwe wennyini wateekayo ebifaananyi byo ng'oli olwadde polio kabina baakugema bubi ng'olina enkovu nnene nnyo. So Winnie Nwagi weddeko ku mpisa zo. Abantu bakooye, abantu bagenda kukuba obucupa. Tosobola kutandika kukuba bafaani. Abakutte sente zaabwe bajje bakulabe. Abakutte sente zaabwe bajje bakulabe. Notandika ate okubaasamira mbo tebakuwa kitiibwa gwe ate wa kitiibwa. Munsi the way you dress, that's the way they will address you. Bw'oyambalanga malaya bajja kuyita malaya. Bajulirana nga tebabakwatako baleema. Mugende ne musemberera stage. Omuyimbi toyina kusemberera stage. Yimbira wala. So Winnie Nwagi weddeko mukwano. You lost it.
You can't have the respect you talk about. Nga gwe kenyini watulagadde bifananyi bye by'obusegu ng'oli mu bikini. People are hypocrites. Mumaze okwonoona amannya gammwe. Now you are blaming society. Abantu bapisaamu amaaso gwe wasooka ogeyisaamu. Character assassination gwe wasooka Winnie Nwagi. So abayimbi mweddeko, that should stop immediately. You don't have any right to beat any fan here. Bobo owulira ebyokuyimba obikooye. Ng'owulira okooye okuyimba. Daye makerero osome. Courses are still there. It's not too late. You can still be an engineer Winnie Nwagi. You can still do and be a lawyer. Those are civilized, technical jobs. Nebino ebyokuyimba bino. Ebirimu audience z'abatamivu. Mukwano kati onaakuba buli omu. Onaagenda okuba buli omu. Bafani bwe batyo. Mune bafani batuwagala kati ninayo abantu bali eyo nga yagala just Junior nga njagalako memwa jange. Naki Junior kirina emimwa emirungi. Njagala kimpe ku kiss. Nze I meet people every day. Omukazi n'omusanga n'akuwa haga. N'akukisinga n'omugawo wange. Onandwaza hepatitis bichichi. Ninga bambi akwagala. Bafani munne tuyina bangi ne buli omwe ayina ebigendererwa lwe lwaki atwagala. Nze wali yeyo abakazi basiba mu inbox yange. Junior njagala nzaalemu omwana n'amwerabirira. Fans have a lot of demands. Kwa 60% of people abawagira kushiba bamuwagira ko lwa kunama. Nera tetubagambye mbuno nti mukyuse nyambala yamu. Naye muyina okusafaringa consequences ez'okukunamira abantu. That's a choice you took. Buli mulimu guyina ebizibu byagwo. Omanyi bannamawulire bameka bafiiridde mu riot innocently. Buli mulimu gulimu ebizibu. N'okuyimba ng'oli muyimbi mukyala. There are job hazards z'ogenda okusanga. But are you going to use violence to solve them? I think when Nwagi, it's not too late. Change your attitude. Attitude yo kuba bafani violence tejja kuyamba bajja kukuba echupa. Omusajja ajja kuyimirira eri kukuba echupa ku stage Winnie Nwagi. Be professional. Mulekera okunamira abantu ne mutulagako. Abantu mazo balagako bonna bayidde. Can you refuse people to elect? Oyinza okugana abantu okuyima. Okuyima is a normal occurrence. Buli omu ayima. If you say woman is scantily dressed, of course you'll get activated. Kati nenyati abayimye. That abana Uganda babi nyo. They become sexually active. Yet you are the one who is putting them into that situation. Let us stop being hypocrites. So Winnie Nwagi, really, you need to work on your attitude. It's going to cause you problems. If you think tokyagala kuyimba gende makerereki. Study law. Be a lawyer. Do your law firm. Nobody will disturb you. Naye abana Uganda mune bayima nabo bantu. Many are people. I don't know why people think men yoba are metallic. Abasajja bantu. They are sexually active. Bwana bebere. Of course. What do you expect? Which audience are you in? Olaba ba professor abasoma. Bali ku sex for max. So morodike yegwanga lino. It cuts across. Ninga Winnie Nwagi, work on your attitude. Weekend mbadde busy mbadde sikyajja ku Facebook ne nakomye mbadde nnyo ku TikTok. Nebaza abantu ba TikTok. Bandago okwagala mbeera mu 10K 9K siba 900.
Era atendi nnyo ne ku YouTube kuba program Isima ze yali akola nze azikola kati. Omugenzi Isima yayinanga program nyingi ku YouTube. Ezisinga obungi kati nze azikola. Tuvula banga mbula nnyo wano ku Facebook. Nakola ne kakalamu, nenkola ne namwandu Salaeza, John nabadde wa Kasuku. So you will find that the whole social media is now seated on me. I think above all, I still have to do ministry work. Emirimu gya ministry era nino sigala nga njikola. So I'm extremely busy. Because I'm now the face of social media. The voice of reasoning. Nze gwe mwasigaza. Nze aliwo to give you typical analysis. Nyera nange mumala ne munvuma. Kati mutabani wa Chameleone mwabadde muvuma wachi. Mutabani wa Chameleone TikTok zazikola mu luzungu. Kyovula temunna muvuma anti temubitegeera. Oluzungu mutabani wa Chameleone Abba Makasi lwayogera. Temujja dutegeera. Kati olabanze Junior yasoma 12 sibiwulira. What about you? Era mbalaba ku TikTok mutabani wa Chameleone oluzungu lwayogera lwa America. The accent is completely different with ours. To muchabulidwe ebyo muvuma. Muve ku mutabani oluzungu temuluwulira. Oyo mutabani wa Chameleone yabera ku TikTok ne azikola mu luzungu. Era comments ntono ate nayize bobo yagala abana Uganda babulwe bye bakuvuma yogera luzungu yomba mu luzungu. Kati mutabani wa Chameleone oyo Abba Makasi oyo yabategeera mwetaaga ba interpreter. Chovola temunna muvuma kwate mubitegeera ayogera ebintu temubitegeera utkwata mu kisembayo no bakigambye eki. So nango oluzungu lwesiruwulira. Umanya abana bo mu America bayina engeri gye boogeramu oluzungu. Gwe gyogambira goodbye yaga I damn one live. Ngo bakigambye eki. Luli oyo mutabani wa Chameleone yatuleka ku live ya TikTok. Yaga I damn one live n'agenda. Bakadama ne basigarako nange nga tulinza dde. So oluzungu mutabani wa Chameleone lwayogera lwa America ababitegeera muli batono. Ko ayine ugendo bitegeera nga atali ku kirala. So nange njagala tandika zikola mu luzungu. Comments zijja kuba ntono. Newe obo yagala abana Uganda bakuvume yomba mu Luganda. Awo bo balesi. Bayina buli kigambo ky'obuwemu. Ne ebyobuwemu mu luzungu tebabisobola. Abananga tebabanyi kuwemula mu luzungu. Awo bo bajjeko complete. Kyovola bazali yali mugezi. Zali yayomba mu luzungu. So kyenayize yana badde ekigamba Kasuku. Ne mugala Kasuku tutandike kati kuyomba mu luzungu. Ate nga lwa America. Oli mutabani wa Chameleone yetagamba goodbye. What for live next time. Bakadama ne babula. Ne basigala ko nga ye yagenze da balowooza agenze kufuka. Abala banno omuntu yandisanye n'asomerako mu America. Kubanga olaba oluzungu mutabani wa Chameleone lwayogera ne gravity. Olaba ng'enjawulo ddala ddala weeri nnene. Ketufuna interpreter. Alien skin jebuvuddeko awo yayina ebivulu bibiri mubende nayimbako kimu ekyokubiri teyayimba
abantu nebekuba properties worth obukadana ne byononebwa because alien teyayimba ku kivulu kyayina okuyimba week eno ngate promoter yamuwa sente ze era ndabye promoter oyo agamba agenda kutwala alien skin mu mbuga za mateeka banna Uganda bannange nzize ngamba gamba sina buzibu na alien skin naye omuyimbi atayina mpisa omuyimbi atarespectinga agreements sisobola kumuwagira alien skin kola byonna amalala ga butondo boyina amalala nete tujja kukkiriza kuleetera abantu kufa nakwonona bintu byabwe kubanga gwe ssebo oyimba concert zoyagala ngate sente wazifuna alien skin wuliriza bulungi je wagana okuyimba mubende abantu bali kubisago bakyalina malwaliro ebintu byayononebwa ebiri mu bukaddaana kubanga ssebo gwe otekawo concert impitirivu waina concert satu wasooka Masindi noyimbako byoyagala ozengo osetinga tamuzi neba promoter bano ku lunaku lwennyini lwoyina okuyimba. I don't blame you but wasoma nnyo. You don't even know what an agreement means. But me as a senior citizen of Uganda, I will not accept omuyimbi avirako loss of property and our people, these Ugandans, abasasudde sente zaabwe to get injuries because an idiot has refused to sing. Obata sobodde kuyimba. We shall not support you, alien, on that. And that should be the very last time, alien skin, you are doing that nonsense. Otherwise, the police tegenda kuddamu kuwalukisa. You have become a symbol of instability. Abantu bali malwaliro. Because werowooza. Osooke Masindi, oyimbe mubende. Musiru kyata kimanyi, nditosobola kuva Masindi. Ode mubende okole concert bili. Which idiot doesn't know that? Tewasoma distance. Nezo na seto zitute. Abantu bese Uganda police. Uganda police. Police ya Uganda mulekerawo okuzanyira mu bulamu bw'abantu. Mulekerawo okuzanyira mu bulamu bw'abantu. Abantu ne beekuba. Property ne zononebwa. Uganda police sit with alien. Alabika ebintu byayingira mutabitegeera. Aloza tukyali muguli omuzannyo gwa ghetto. People are losing money. People are losing lives. And we sit there. Hey, yalika amasanyalaze. Which type of country is this? Really? Do we still have sober people in this government? Tukyalina ya abantu abali mu ggwanga lino abalina mwensa. Oyo police leta mujja license. This nonsense should stop immediately. Alien skin fete tugana kuyimba. Kwate ebivulu byona asobola. Naye ekintu ekirimu abantu okufiirwa obulamu. Abantu ogenda kubisago sebo kubanga gwe. Kati Dubai era bwote wakyusa terms. Mbo simanya make simu zefane bwatatula mu first class togenda. I don't know what's wrong with this young man. Kibaira kyali yeni olemeddwa okula. Febe byokola babikola dda. Uganda teri kipya kitulaba. Buli kimu bakikola akola dda. Naye alien skin saba nyoto gwa. Kuba nkulayirira. Saba nyoto otuuke mu December. Nga tonnagwa. Saba nnyo n'ekyo ekivulu kye wategeka ku Freedom City. Aladisi we NASA naye yakuyamba Shafiki. If you don't know now, let me tell people. Aladisi we NASA na Shafiki
ye yamuyamba okutegeka ekyo kivulu kya Freedom City era nga wadde guarantee because RDC yakulya security committee ya district ne tukuwaka kwa kulizo kamu alien togera kulinya Bob Wine ngoli ku Freedom City ebyuma twali tujja bijjako but kakati otandise okuteeka emirimu gy'aba police matiga because bona abatutukisiza commitment yonga ate ne sente wazifunye abantu ne bafa property ne zibeera lost tuzanyira mirimo gy'abakuuma ddembe alien kole fujjo lyobeera ne ba TikTok ati tukuinaako buzibu but these are Ugandans and they have paid their money to see you and you don't appear. When you man alien get sober, stop being stupid. Bobo chali mwebyo byaba bakubira endulu aba wana. That's nonsense. We are not going to sit here and watch you as people are losing property and money. Nencho yimbewo. You had a committee ku Freedom City, you performed well. Because RDC Wenasa na Shafik is the one who promised us. Enane tukugamba, don't talk about Bob Wine's name. You didn't. Otherwise, you cost at the but they have Freedom City. Singati yali RDC Wenasa na Shafik. Mwagala nyo geto giradieta kwa yavamu geto. Shafiki mwagala nyo. President ya mulonda kwa yavamu geto. Aina ba geto batamanyi. Netumugamba sebo mwami RDC Shafik. Gwa manye bya geto. Talk to this man alien. Chetutagala kwogera ku Bob Wine. Era teyamwogera ko kosati ya Freedom City negwa bulungi nnyo. Nobody was harmed. There was peace until when this idiot went to Mubende. So gwe muvubuka gwe alien tujeeka amalala. Fetwala balabadda. Toyina kipya kyogenda kukola mu Uganda. Ezo Range Rover zovuga baka milioni bazivuga dda. Bob Wine yavuga Escalade nga wa myaka 25. Uganda there is nothing new. Toyina kyogenda kukola kye tutalabangako, but you have discipline. Omuyimbi atayina mpisa nkubulira ebintu bisatu ogenda kufa. You are going to die early. Eyo music industry yakafiru abayimbi basatu abamanyi lwampisa. Asoka ye radio singa mulamu discipline. Buli wobera cerebral empisa nezikubula, you are going to die at a younger age. Ekyo kikubulirira wano. Nze Junior Teze nina kyentya. Nze nasigala ku predicting a future. You are going to die at a younger age. Gwe ba cerebral obulwe empisa. Ba promoter sente bazijja malone. Omusajja promoter akuwadde sente ze. Ogenze n'ebintu bye babyonoonye. Ya promoter talina rights. No, let us stop being biased. Nze nabagamba nja kuwagira alien skin ku bituufu. Nze navuma palaso wano. Was I paid? Amanayogana mujjeemu ekintu ekyo. Nti omuntu bw'ayogera ku nsobi z'omuntu baba bamusasudde. Junior okuwagira President Museveni baba bakusasudde. No people love President Museveni nga wali abamwagala ng'omuntu. What makes you believe that 1 million atane za Uganda zakuwa President Museveni? The people who love General Muhoozi, General Wingire. And I'm part of them. One is the son of the president. That alone. 2 is a serving military officer. A great sacrifice to the country. Nzabasiru tebambulira kyakola. Stupid people can't tell me what to do. Hireze kastati geranti eno group ya basiru. I don't be where idiots are. I went to school. I can differentiate good and bad. Kakati ekifudde mu Uganda muno intellectualism. Kuba ndulu. Oh, alien wamaanyi wa. Yasingo alien si yasingo kuyimba mu Uganda. Ali ku favor y'abantu kye bayita sympathy vote. Alien yatudde ku sympathy. Ebyo ebiyimba bye tebinyuma. That's the truth.
Ate to be sustainable. Bogamba twayiseko dda. Is that a song? Nyo ndi mumativu. Nyo ndi mumativu. Ebijanjalo birabaka amasavu. Nyo. Is that a song? Just idiots are many in Uganda. Abasiru mweyongedde. But in the two categories, best artist alien talimu. Best song alien talimu. Aine ekintu ekyo sympathy. Era abawagira alien bali bava ku Mars. These were supporters of other musicians. Abawagira alien bawagizi ba Palaso. Kwe era bava ku Palaso ne badda ku alien. They are the same people. Ne akati mojalo ga nyo ndi mativo. Ebijanjalo birabaka amasavu. Nyo. Is that a song? Is that sustainable? Mwawule sympathy. Abantu nga bakwagadde. Abana Uganda bali too emotional mbamanyi. Bo kwagala no oba toyina kyokola as long as they love you. Waliwo kibayita God love. Alien kyaliko kwagala kwa Katonda. Because byonna byayina tekuliko maanyege. Alien takolangako nnyo mbwafuna abantu. That's why he has this attitude. Even if I do what, people will be there. Alien tatekanga muwadde sente mawulire kumunoonya. Nze nina wana abayimbi nga bambi balwanyi bataddemu sente anekati ebakyazi. Ekyo kye bayita favor kyayina. Omuntu asobola oba n'omukisa. Nga ne byayimba tebiri mu makulu. Nenga munanga abantu bamwagala. Kati ye alien skin. Alien skin talina byayimba bya makulu. Febo gamba twayiseko dda. You know me city adeja. Ne bwonkwata ye yabuka kabangali. Ye mwenyini yabuka kabangali oyo. Nyaga ne bwonkwata ne bwontisa. So above all, nga alien skin ofunye favor. Start respecting agreements zobokoze ne ba promoter. Amantu abagenda okubalabanga mu bivulu byammwe mubawe ku respect. Bobo ino obuzibu ne ba promoter alien skin. Think about Ugandans who have paid money to come and watch you. Abali malwaliro. Amamoto kagayo nonebwa. Are you going to pay them? So alien skin, that should be the very last time you are doing that. Otherwise, and I'm telling you as a technocrat in the government, Manyi Junior ni nebiti bibiri. Junior the blogger and Junior the technocrat. Bwenzija wanomba Junior the blogger. But then I have the other face of a senior government officer. Era President 7. Bwakera kumacha naita ba technocrats in this country. Nza asoka ye koloro. You think it's a joke. So I can't sit here and support people that people die, people get injuries, and the property is lost because of alien skin. A demo ko kumpisa. Nenga titumina ko buzibu alien skin is a young man, and we shall support him where necessary. On good. Junior obayagala nkuwagire be on good. I'm the judge of social media. Nzo omulamuzi wa social media yasigalawo. Era omugenzi yisima bwe yali afa yaŋŋamba. Eddame lye lya social media bwe ligamba nti bwe siibengawo Junior yajja okubaawo. Kati let us separate good and bad.